Ebulayo olunaku lumu lwokka tutuuke ku mwoleso gwa Homes and Construction Bill ya 2024 wali ku Millennium Park e Lugogo. Tubaddeyoko akawungeezi era ng'enteekateeka ziri ddala mu jjiya, n'olwekyo tukulindiridde eggwe omulabi waffe ne yeetaaga ebintu ebyo ebigwamuko eryo. Nze kuteesa Jujule Musi ne Mebo Mulungi tugenda kutuusa ku gataliiko nfuufu. Tukwebaza bonna osinze okutulaba katutandike n'ebikulu ebigalimu. Ettaka libumbulukuse Bulambuli ne liziika ebyalo bakazikula emirambo 18. Ssaabaminisita Nabbanja alagidde abantu mu bitundu by'ensozi e Bugisa okuzaamuka biri ku bwerende. Ab'ekitongole ky'ebisolo bazinduukiriza abakyayina nga babaaga olugave ne babakwata. Take it beyond just being an expo. Ebulalumu omwoleso gw'amayumba gubeerewo e Lugogo, aboolesi balambikiddwa ku binaagobererwa. Your items shall sleep overnight tomorrow. Katandikirawo n'amawulire ag'ennaku emirambo 18 gye gyakazuulibwa oluvannyuma lw'ettaka okubumbuluka ne liziika ebyali biwerako mu ggombolola y'e Buluganya e Bulambuli. Kiddiridde enkuba etonnya obutasalako. Ye Ssaabaminisita Obinna Nabbanja alagidde abantu abeesenza mu bifo eby'ensozi okubyamuka amangu ddala kuba bali mu bulabe. Ekikanga bakigudde ku byalo kuli Masuubo, Nameke, Mamono, Tangalo, Masola n'ebirala mu ggombolola e Buluganya e Bulambuli oluleetako okunuuka okukakana ng'abantu abasoba mu 18 bafudde. Ettaka lya Bulumbukusa oluva l'enkuba yatonye olunaku olw'eggulo lyabisa amayumba agasoba 40 ng'akabadde katubagiro kennyini okugyayo abafudde. Amaka agagenze gali ano mu ttaano gali wano abantu 14 abemize emirambo gizuuliddwa. Abantu 14 bakyali mu madisi bagali wansi mu ttaka. Ebyalo bisatu byakoseddwa landslides naye sofa bakayikulayo emirambo 11. Ekitongole kya Red Cross kitegeeza mu kujeemera bayambiddwako abatuuze n'abakulembeze ab'ekitondo gye badde emiranga biwa oluvannyuma lwamu ku bantu okukola emirambo gy'abantu baabwe. And we are now capping them at Masugo Primary School where they are waiting for burial. Kyokka abali mu kuyiikula ettaka basanze okusomoozebwa olw'okubajjira ebivo. Ssentebe Sekitane Bulambuli Anete Nandudu agambye nti kikangabwa kino kibakubye wala. Agambye mu kiseera kino abatuuze bennyini bakozesa emikono okuzikulayo emirambo nga balinda guleeda ezabasuubiziddwa. Kibaddemu ekiramu ekisangiddwamu kyonna kigenze. Abantu abasigaddemuko abalamu abaana ababadde abafumbirwako abavubuka abavaawo ne bagenda ne beepangisa abagenda okukola be bagenda okusigalako mu famire ezo nga naye ababaddemu bonna n'abagenyi everything has gone. Ebeera mu kitundu kino eyungulizika kuba n'abasimatuse tebalina wakusula wadde ebyokwebika. Sobola okuteekawo saawa zino balente wano tenti yennyini bagiteekawa. Gavumenti etuyambe tumobilizinga abantu bano tubatwale wansi kubanga wano wonna wakurakinga tewali tewetuteeka ki tenti wadde nemu. Ssentebe w'eggumbula ewalali Haji Yakimu naye agambye nti ekizibu kye balina essaawa eno tewali kidduka kyonna bwe kiyita. Njogeddeko ne meneja wa UNORA atugambye alikuleeta excavator tuyambe ejjeko amayinja kwanza abantu basobole okuyita. Ate omubaka omukyala w'Obulamuli Irene Muloney alanyidde gavumenti n'ebitongole bike by'obuyambi bizitukiremu. The last time we were here with the Minister of State for Disaster, she said, I don't want to ever come back again because of landslides. Let our people be relocated. Bwekyo Ssaabaminisita Obinna Nabbanja yayisa olukiiko lw'amangu olwa minisita ku kikanga bwe kibaddewo mu nsisinkano alagidde abantu bonna abali mu bitundu by'ensozi naddala e Bugisu ebyolekedde okulumuka kw'ettaka okubyamuka amagirawo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. What I'm going to do is to get my tent, go to those places and have these people relocated under by command. Akubundibana yafuza abawakanya enteekateeka za gavumenti ez'okusengula abantu bano. We are struggling to relocate people
I'm talking about the technical people, but even the local people, the leaders, have not supported the office of the Prime Minister. You are over-politicizing everything at the expense of people's lives. I'm telling you, this must stop. Nabanja zasida bafiddwako abantu abwe nategeeza nti bagenda kutunda butunuzinga abantu bafa. Fortunately, the PS yesterday, we have 8 billion that came from the Ministry for Contingency. So we can take advantage of this and have these people supported as a matter of urgency. Muno siku ndi okusose kikangwa kino ogwawo ng'ebinondi menje ettakaliza ly'obuluka budisi yokulibulamu line buduuda era gavumenti yanjula enteekateeka okusengula abantu abo nga bayambwako ekitongole kya America Give Direct okutwalibwa ebulambule. Faizo Kiza yakusakidde Green ku Lwabukede TV. Basaasidde nnyo bannaffe ate ab'ebitongole okuli eky'ebisolo ekya Uganda Wildlife Authority n'ekiwooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority bazinzeeko amaka ga bannansi ba China gye basanze ennyama y'ebisolo okuli n'olugave. Bino bibadde Naggulu wano mu Kampala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omusiki ekya Uganda Wildlife Authority nga balwamu ne Uganda Revenue Authority bazinzeeko amaka ku Naggulu Hero nga gasolamu bannansi ba China ne babakwata. Basanzibwa ba China banna Uganda bakola mu kifo kino ng'abakwate kuliko Panyi, Liangsen, Wangzia, Bonidia, Yango basangiddwa nga bakamala okubaako olugave nga olwo n'ennyama eteeberezebwa okuba ebisolo eby'omu nsiko. Bongedde okwaza ennyumba nga basanze ebijirijimba by'olugave nga kibeezebwa okuba nti babitwala okubikolamu ebintu eby'enjawulo. Olw'ekisenge kisangiddwa nga kijjudde ebika bya sigala nga bw'enjawulo ng'asinga ava China. Ono ateeberezebwa okuba nti yaleetebwa mu ggwanga mu ngeri emenya amateeka. Olw'ekisenge Abachina kye baganya okugula nga poliisi ezikiriza omuli ereeteddwa n'ekozesa ebyuma n'ekimenya. What is this? Cigarette. Is this how you bring the cigarettes in Uganda? You bring them in suitcases? From China? Yes. From China? Ebintu ebijiddwa mbiteekeddwa ku motoka bitwalibwa nga n'Abachina bateekeddwako empingu ne batwalibwa bavunaanibwe. Ssente bw'ekyalo Acholo Regina agamba nti abantu bano tebeeyanjula ku erosi tabadde tabamanye. They didn't. Even I asked them today the question that when you came here, did you report to the LC? They said no. So I was saying, who is your landlord? So they mentioned the name that I cannot recall. So when I go back, I will be in touch with the others so that we cross-check the file, whether they have registered or not. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa omwogezi wa Bashir Ruhangi agambye nti abakwate basangidwa n'ebisolo ebyatakirizibwa kuba nabyo. Agambye nti ebijirijima ebibadde bisoba mu kilo 9 ebisolo by'olugave 2 ebyattiddwa ne katoni za sigala 107 ssaako n'ensimbi enkalu. Agambye nti abakwate bakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Joseph Setimba yakusakidde Green ku Lwabukede TV. Ate abasuubuzi mu katale k'e Busega bayingidde akatale akapya President ke yabagabira. Obudde bugenze okukya nga abasinga bamaze okwekwata emidaala n'okusengula ebyamaguzi byabwe okubiyingiza. Bo abakwasisa amateeka mu KCCA bamegyewo emidaala gyonna abasuubuzi kwe babadde bakolera okuliraana ekkubo. Abakungu ba gavumenti baze basuubiza nti bakugulawo akatale k'e Busega akapya. President Museveni ke yazimbira abasuubuzi era nga kamaze emyaka 10 nga beesunga lwe banaakayingira. Wabula bakooye okulinda era mu kiro ekikeesezza olwaleero ku ssaawa nga 6 ne beesuula mu jjulume ne bamenya kufulu ezibadde katale akapya. Olwo ne basomba mali yabwe nga bagiyingiza munda.
nzikirije manga era sina kirala kyenjagala kulinda biri abiri mukaaga kuwaka kabadde kayisa nyonga buli omu yeekwata omudaala gw'ayagala nga n'abamu babazuukusiza mu tulo. Bagende mugajukirire mu katale batandise okukola kakugwawo bagenda kukola mirimu. Bugenza okukyanga n'abakwasa amateeka mu kitongole kya KCCA basazeeko akatale akakadde nga batandise okumenya emidaala n'obuyumba obubaddewo n'okulagira abasuubuzi okwamuka ekifo kino bagende mu katale akapya. Kabadde kayisa nyonga buli omu ategula ebibye wabula bano tebakkiriziddwa kutwala bibaawo era bakira ebimenyebwa bye batika ku motoka z'ekitongole ezibijjeewo. Naye bandi badde batuwa obudde ne twetegeka ne bagamba mugenda kutunga ne balangiridde ekiro basooke batulabule kubanze Katonda banepujje lyange tubadde tuzze kukola. Okuviira ddala ku nkulungo y'e Busega okutuukira ddala ku ludde Masaka obuyumba bwonna obubadde emabbali w'oluguudo bujjiddwawo era abakozi ba KCCA balabiddwako nga balongoosa ekifo. Ku ssaawa 3 ez'okumakya minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda atuuse n'alambula ekifo awabadde akatale akakadde n'oluvannyuma n'agenda mu katale akapya ng'ena abasuuzi bamwaniriza mu ssanyu. Bamulambuza akatale konna ng'ali wamu ne ssentebe wa NRM mu Lubaga Haji Abdallah Kitata, omumyuka wa Meya Hajat Rehema Fuge n'abalala. Minisita Kabanda yozayozezza abasuubuzi olw'okuyingira akatale kaabwe kyokka n'abasaba okusiima President Museveni eyabalowoozaako ak'ensuso. Era nze nange nebaza President wange Yoweri Kaguta Museveni okuba nti yatuteereddewo akatale kano mu Busega. Nze ndi wa mu Busega muno bannange. Taata wange yakoleranga Nateeti nakati naye nga neebaza okuba nti Nabusega mwaniriza akatale kano. Abasabye okukakuuma nga kayonjo okutuusa lwekanagulibwawo mu butongole n'okutereeza ebitannagwa. Oba Prime Minister w'eggwanga Right Honorable Nabbanja bajja kujja bagolewo akatale kano nga tukateeseteese bulungi nnyo. Tubawadde musooke mweteeketeeke tujje tuyingira akatale kano officially. Abasuubuzi bannanyini katale kano President byakawa abamu baafadda abamu bali ku ndiri abamu baasaana wodda abamu bakyusadda n'emirimu. Kakati akatale nga kali wano kwa emyaka 15 naye nja kwebaza buli omu alina kyakoze. RCC wa Kampala Jane Muhindo agamba nti akatale kaluddewo okugulwawo olw'okusika omugo okubaddewo n'asaba abasuubuzi obutadda mu kkubo nga ne takisi zonna zirina kudda mu paaka eyazimbiddwa. Kubo sizoni ya nkuba yetandise tewali nsonga lwaki abantu basigala wali ku kkubo enkuba ng'ebakuba ate n'akatale nga kawedde ne paaka nga weeri. Akulira badereva ba takisi mu ggwanga Haji Rashid Sekindi yeebazisa gavumenti olw'enteekateeka eno. Nze wa takisi nze ndeeta omuguzi agenda okugula ebyennyanja. Ow'ebyennyanja n'owa woteeri baguza basaabaze bafe ate betuba tukoze ki betuba tulese so kati buli omu awa munne. Hajat Fuge naye agamba musanyufu okubanga batuuse ku kyabadde alwanirira ebbanga lyonna abasuubuzi okuva ku nguudo. Era nkakasa abantu bonna bajja kufuna bwe bakolera. Twayingidde akatale kano nga tukkiriziddwa kubanga KCCA yadde inenge gyebunafuya mu pulogulaamu za gavumenti. Kyokka waliwo abasuubuzi abemulugunyiza olw'engeri emidaala gye gigabiddwamu ate nga abandi balumbye Haji Tatambo aleese emivuyo mu katale. Tusobodde kufuna kyokka nga tuli bamemba b'akatale kuva nze ndi wa 29. Abdu Muwonge ne Buyondo William be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale muyogeyoge bannaffe ate bo abavugirizi n'aboolesi ab'omwoleso gw'amayumba n'ebizimbisibwa ogwa Homes and Construction Expo 2024 basinkanye ku kitebe kya Vision Group wano mu industry area ne balambika enteekateeka nga bwe zinaatambula. Omwoleso guno gutandika ku Lwamukaaga luno ku Millennium Park e Lugogo okuliraana Philip Omondi Stadium. Omwoleso gw'amaka amayumba n'okuzimba gukomyewo. Abavugirizi n'aboolesi mu mwoleso gw'amayumba n'ebizimbisibwa ogwa Homes and Constructions Expo 2024 basinkanye ku kitebe kya Vision Group Industry Area olwaleero okwongera okuttaanya ku nteekateeka babayitidde mu bigenda okubeera ku Millennium Park e Lugogo era nabo baweereddwa omukisa okubuuza ebibuuzo era n'ebyanukulwa. Amyuka akulira Vision Group Jarvis Ndyanabo abategeezezza nti omwoleso gw'omwaka guno wanjawulo era abasabye okugulaba ng'omukisa ogugenda okukyusa eby'okuzimba mu ggwanga. What I'm trying to say is
there are many people who are looking forward to this exhibition, to this expo, and for you, the professionals, please take it beyond just being an expo. Asabye abakugu okusesera ku kunoonyereza n'okuvumbula ebintu ebinaayamba bannansi. Help us with innovation, help us with cutting edge technology in this field. Yeebazisa abavugirizi n'aboolesi olw'okukolaganira wamu ne Vision Group n'akakasa nti gwakubeerawo buli mwaka. We promise to make this an annual event, and therefore some of the improvements you propose will make them for the following years. Agambe binaaba bigenda maaso byakulagibwa ku mikutu egya Vision Group gyonna okuyamba bataasobole kugenda ku Millennium Park. Our media platforms will take your messages to the greater or to the outer audience. Lorraine Tukahirwa akulira okunoonyeza Vision Group akatale ababuulidde nti buli ekyetaagisa kiteereddwawo okulaba ng'omwoleso guno gutambula bulungi. So rest assured that Expo this weekend is going to meet your expectations or even better surpass your expectations. ASP Henry Mwine akulira ebyokwenda mu Vision Group era nga yagenda okudumira bagenda okukuuma mu mwoleso akakasiza abanaabeerayo nti baakukuumibwa n'ebyabwe. Together with the team from counter-terrorism as well as territorial police. So have no worry. Your items shall sleep overnight tomorrow, Saturday and Sunday, and they shall be safe. You inclusive. Abasabye okugondera okulungamizibwa okuva mu b'ebyokwerinda n'aboolese okutuuka mu budde. So have the items in tomorrow so that they are safely searched on Saturday very early in the morning, and then we will move through. Fiona Tamale akulira okutegeka ebivulu bya Vision Group asabye abanajja mu mwoleso okukwata obudde ku nnusu omutwalo gumu. Okuyingira mutwalo gumu gokka naye ofuna bingi. Ogenda kulaba abolesi ojje ne misomo. Abolesi nabo bakakasiza nti beeteeseteese ekimala okwanukula okuwabula n'okuweereza abanajja era bakufuna n'omukisa okugula ebintu ku bbeeyi rayisi. Steel and Tube nga bulijjo tubaleetedde ebyuma ebyokuzimba. Startime Solar tugenda kubeerayo mu mwoleso. In Madhwani Group Steel Division, basically we are the quality producer of steel rebars and color roof sheets. On behalf of Novus Real Estate, I would like to take this opportunity to welcome you all. Come and let us interact. You never know, you might walk out with a house. From Sterling Pavers Hub, tubetunze balaba omwaka guno tukola pavers. Ku mulundi guno tubaleetedde ttiimu ekuva ku DFCU egenda abanyonnyola ku bingi byemutera nga mubuuza wamuyayanira omumanya ko muloni kyeki. Mu ngeri y'emu abakozi ba Vision Group olwaleero nga bakulembeddwa amyuka akulira okutegeka ebivulo Kennedy Mwota basibye batalaga ebitundu bya Kampala n'emiriraano nga bakunga abantu okujja mu bungi mwoleso. Omwoleso guno gutandika lwa mukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 3 gugwe ku Sande nga lumu Disemba ku Millennium Park e Lugogo. Adrian Bale ne Mutebi Sulaiman be bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV. Kale tukulinze munaffe lwa mukaaga luno okuyingira omutwalo gumu bingi by'ojja okumanya ebisingawo ne ku ebyo katummulemu tukyadda n'agataliiko nfuufu tovaawo. Ssente badduse ku kyalo be yasuza ddiru y'ettaka beesomye okumutuusaako obulabe. Maze wiiki 2 nga taliibwe wakawana. Olw'okubanga Kagulu Abaganda bamwemulugunyaako nnyo beegatta ku mwannyina ayitibwa Ndege ne beegatta ku Kikulwe ne bagenda ne bamuwamba. Kikulwe n'afuuka kabaka. Yalina mutabani we omukulu ayitibwa Gobango. Era omutuba gwe nagwo guli Bukeerere Kyaggwe. N'abeera n'omwana we ayitibwa Madangu Kikanja. Omutuba gwe guli Mitimbojje. N'abeera n'omwana we ayitibwa Ngobe. Omutuba gwe guli Kijjo. Awo nga ku laawundi y'e Naggalama. Eky'omukisa omulungi nti ayogerwako Ngobe Kijjo ye Ssaabalangira wa Buganda olwaleero aliko era mukulu wa Mutuba era kale nkwebaza okubeera naffe ate bwe tweyongerayo n'agataliiko nfuufu kyaddaaki omuyimbi Patrick Mulwana amanyiddwa nga Alien Skin ayimbuddwa akakalu ka kkooti mu misango egy'okukuba abasawo n'okubba ssente n'essimu. Abantu be bayimbye ennyimba ezimwana ku kkooti.
Abenganda emikwano nabo wakisiba omuyi Patrick Mwana mayidwa ngali yenesikini bakedde ku kote Makindye nga akumizibwawo okuveruzira bayimba ennyimba zenga bafuwa emirere basi badimu abasiba okuveruzira olubadde okutuuka olaba n'abali wakatiridde ne batandika okugigoba. Kooti etandise nakuwulira okusaba kw'emira kwa Lien Skin n'omukuumi we Julius Mugabi ku misango gy'okuba abasawo mu ddwaliro ensambya. Precious Nahawa akulira mu bapolira babawabirwa ategeeza kuti ne batandise okutegeregana n'abasawo okubadde Dr. Zaidi Matovu, Alex Odongo ne Anthony Muyanda abakubwa ne bakkiriza. The reconciliation was recorded and the parties have forgiven each other. However, as I stated, being the nature of the offense, we need guidance from this honorable court. Are you in agreement with the process? Yes. Omulamuzi Esther Dikin abadde abawa amagezi nti fayiro bwe babakkiriziganyiza era nga tekyeta kugenda mu maaso na musango bakolagana n'omuwabi wa gavumenti egalwewo. I advise the complainants, if they're not interested in further pursuing this matter, to liaise with the representative of the DPP and the file is forwarded to the DPP if possible withdraw. Atadde Lien Skin ne Mugabe kwakalu kakooti kakadde kamu kosana okubasaako okwakuliza obulala okubadde obutafuluma okujja nga bamaze okusaba kooti olukusa. For bail is one. Each of the accused persons are released on cash bail of 1 million shillings. 2, the sureties are bonded at 5 million shillings each. Each of the sureties for each of the accused persons, not non-cash. 3, the accused persons are not allowed to leave the country without express permission of court. Emisango gyo byajongedde okutuusa 13 omwezi ogwa January bwe banajja okugiwulira. Accused persons are warned from any interference with the victims or their workplace, whether verbally or through social media. The matter of confirmation 13th January. Alabudde ne babuloga obutamala kukira bibasanze abantu ab'enjawulo bakulisiza Lien Skin ekomera kyokka ne bamulabula ku ggaali z'abavubuka. Tuli basanyufu nnyo nti kkooti ekkiriza okusaba kwaffe okweyimirira abakiranti baffe Lien Skin ne Julio. Ekyokubiri nebaza abayimbi bonna ababadde mu kintu kino. Tugende mu maaso kibanavume music tukole business. Kyenyiza omugamba nti sawa yakola kuva mu muzannyo ekirala kyemuwabula gaali yaffe kuleetingirewo emirimu ngambe nti Aliens Garage gaali. Ignat Yasikamya yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV. Kanyomero k'omukenkufu leero tukutuusaako katukutwaleko mu musomo gwa The Great Sundowner. Tukulaga ekiriyo guno gumaze ennaku 5 nga guyinda nga Nyanzi Julius alaga butereevu byazasomesa okumala omwaka mulamba. Sanyufu nnyo olwa The Great Sundowner ey'omulundi ogw'omwenda, kintu kiyitirivu nnyo, abantu bali wano beewuunya era nga tugamba tutya nti bw'oba okyali eyo okyalina naawe omukisa gw'olunaku lw'enkya olw'okutaano n'olw'omukaaga kulaba nti obeera mu musomo guno ogwa The Great Sundowner ey'omulundi ogw'omwenda nga tugezaako okwejja mu kibokisi. Nga bwe mulabye abantu bawangudde ebyuma, bafunye capital, abantu baziza okukola amasanyalaze geewuunyisiza abantu bavudde ebule n'ebweya, bavudde Lukunjiri, bavudde Arua, waliwo yawangudde ekyuma ng'ava kabula maido, n'olwekyo naawe olina omukisa okwerwanako. Mu mwoleso guno ku kizimbe kya Ikatoliyo wano mu Kampala, omukenkufu Nyanzi Julius alaze ekisawo mu okuŋŋaanyiza kasasiro gy'osaanikira ne kikuŋŋaanya omukka gw'opakira mu bisawo ne gukola ebintu eby'enjawulo nga bino byonna bibalaze butereevu ku siteegi. Muno toyokyawotekamu bikola ki? Bifunda. Era bwe bitandika okufunda bigenda kwepikanga kino. Gwokonektingeko tabayini ofumbe oba connectingeko heater. Muno tuteraseemu buki buteresi sigwe muno ekolanga reservoir eno power station ki eno fumbirako wiki number eno tabai katirata tutekaka extension yesewo ena kutekaka tara
si ezewo tekako igegetire DJ Gwendo obugalo banange DJ wange ntawuliranga gwe DJ omuka gwe gumu guno bw'obanga okozesezza kyoto bw'ogukoleeza gwaka katono kasasiro w'emasana kuveera nyola buli kiri it is a blue lwaki mutema emiti lwaki mukaaba amanda omukenkufu Nyanzi Julius agamba nti abalimi ba kuno baludde nga balima ebirime ebitakyusiza nnyo mbeera zaabwe wabula singa bakyusaamu ne bagezaako ku bipya ebintu byandikyukira ddala balimaze ebbanga nga balima ebirime ebitabawa ssente ate bye balimye ebimu ne bagamba nti tutomedde naye ekyo kwe kiva butagattako omutindo naye mu Sundown tubalaze engeri gy'osobola okugattako omutindo bannayuganda bakama lita obumbi butanga amata buli lita abagwetabyemu omuli n'abayizi batenda obuyiiya obwoleseddwa. Prof Bioresearch anjigiriza ebintu bingi era kati nkola ebintu ebyenjawulo nkola ebizigo okuva mu kinzaali ekigagi karoti avocado oil si abantu bakulu bokka naye abavubuka kuba balina okuba nga bebasinga okukiyiga kuba omuntu omukulu ye ensi agirabyeko kisoboka kitegeera ayina engeri gyakuwa gundi mindset ne bwoba toli mu bino byennyini olina engeri gy'okulaakulanamu ate obeera focused. Nze natandika nga sina wadde kakoota k'ettaka wenjogerera nafuna eka 24 era ngenda kulima ebisinga obungi. Buli lunaku okuviira ddala ku Sande kubaddengako munnamukisa eyeewangulira ekyuma ekyaluza obukoko. Kandi tumusanyukireko DJ Wanchamina. Ngenda kutandika kubeera nga nkola mulimu gwa kwaluza nkoko. Wansuubira ku kyalo ekira nze nkirina nze asoose era akirina. Gw'atannatuukayo osigaza lwanca na lwa mukaaga obutayitwako mukisa guno. Prof Bioresearch yakutuusaako omusomo The Great Sundowner 9 okuva nga 24 November okutuuka nga 3 awo ku hoteli Kotorio. Kulikayo mukumulamu okwo bwe tweyongerayo n'amala Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu akubiriza abantu okuwagira bannaabwe emirimu gye baba batandiseewo gisobole okukula mu kifo ky'okwekuba engwala. Okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba okw'okwebaza Katonda olw'essomero lya Seeta Parents Seeta Municipal y'e Mukono ku bijaguzo eby'emyaka 3 bukya bayingira nsiike y'ebyenjigiriza. Ebikojjoko by'okwebaza Katonda bukyanga essomero lya Seeta Parents esangibwa Mukono litandikibwawo bitandise n'okukumba okw'abayizi n'abasomesa okulemeddwa mu bandi okwetoloola ekibuga ky'e Seeta. Okusaba okwebaza Katonda kubadde ku kisaawe ky'essomero nga kukulembeddwa Omusabaalizi w'Ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Kwetabiddwako Ssekiboobo Vincent Matovo abafamily y'omugenzi Sefasi Mbogo Mbowa yatandikawo essomero nga bakulembeddwamu Director Ananjoje n'abantu abalala bangi ng'omugenyi omukulu abadde Ssaabakunzi w'NRM Rosemary Nansubuga Seninde mu kuyigiriza Ssaabalabirizi Kazimba atendezza omugenzi Mbowa omutandisi w'essomero ne mukyalo Juliet Mbowa emyaka 3 emabega olw'ekirooto kye baafuna ne batandika essomero eryo. Needs a vision supporter and a vision implementer. So Mr. and Mrs. Mbogomboa had a vision of beginning this school. Asaba abantu okwagira ebirooto by'abalala ebironje asabye ne gavumenti okwagira amasomero g'obwannannyini nga lino n'okutunula mu nsonga y'okuwa abasomesa omusaala ogw'ekyenkanye kubanga bonna bamugasa eri eggwanga. Nti abasomesa aba science be basinga okufuna kasente. That is very, very wrong. Kibi nnyo. Ensi yaffe eno eyimiridde kuba arts. Dr. Kazimba asabidde n'abayizi abatikkiddwa okuva mu nasale ogenda mu primary. Commissioning these your children as they go to another level.
okusaba olwedde abayizi ne boolesa ebitone nga bayita mu nnyimba amazina n'emizannyo n'ebyemikono. Director w'essomero n'omukulu waalyo Fulugiriansi basimye abantu ababeeredde okumala emyaka 3 nga bali mu nsiike y'ebyenjigiriza. Buli kaana gyeri nga tuleeta omwana omulala abaana nga bafuna bursaries nga twongera okuddiza bannaseeta. Bano bagabye emifaliso obulangiti n'ebikozesebwa waka bye bawadde abakadde nga sabalabirize yakulembera okubibakwasa. Sekebo Matuvu akubiriza abazadde okusomesa abaana mu bifo gy'okubazimbira zikalina. Naye nga tuweerera abaana ate babeere b'omugaso eri Obuganda ne Uganda okutwalira awamu. Ate Sseninda akubiriza abazadde okufiisa obudde eri abaana baabwe naddala mu luwumula luno. Abazadde obudde eri abaana. Try to give time to your children, my dear ones. Essomero liwadde ssabalabiza ebirabo okubadde n'ente n'abagenyi abalanga oluvannyuma basaze keeke. Lydia Nakigule yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV. Webale kubeera naffe bwe tweyongerayo n'agataliiko nfuufu amala ssentebe wa LC ey'okubiri Nakirebe adduse maka ge ne yeekukuma olw'abantu be yasuuza ddiiru y'ettaka okumuweereza obubaka nga bamwewerera okumwesasuza olw'okubafiiriza. Kiddidde ssentebe ono okuyamba omukadde yali agobaganyizibwa ku kibanja nga bwe twakulaga ku kataliiko nfuufu mu Gw'omunaana. Abatuuze b'e Nakirebe ekisangibwa mu ggombolola y'Ekiringa ente mu disitulikiti ey'Empigi bali Beraliikirivu olwa ssentebe waabwe owa EOC ey'okubiri Henry Kanoonya okudduka ku kyalo. Mu maka ge tusanze mukyala we Teo Nakigozi n'abaana nga bali mu bweraliikirivu. Bagamba obuzibu bwava ku Kanoonya okuyamba muzeeyi Dimitiriya Nalukwago balirwana be ab'enju y'omugenzi Kawoya gwe bali baagala okutwalako ekibanja kye nga bakulemberwa Godfrey Kaole nga be bamusimbyemu olukongolo olw'okubasuuza omunyago. Kakati omukadde oyo abaagala okubba ettaka ye Kalule mutabani wa Kawuya be baagala okutwala ettaka lya mukadde be bamukijjanya baagala omukwata basindika drone nga zimunyunya. Nga waliwo omukyala gwe yali alwanira wali 15 nga bamutwalako ekibanja kye naye ate ababbi ne bagenda mupatikako ebisango mbu yagezaako batisa n'okwagala n'okumutema. Tumanyi waali abaana abalala tebakyasoma abagoba ku ssomero. Bannange nsaba buyambi maama n'abakuuba Pulezidenti Museveni munyambe ni mbulumi kuba nsigadde n'abaana. Abatuuze okubadde n'ow'emyaka 9 beekokodde ekibbataka ekyeyongedde kyokka nga ne we baddukira mu b'obuyinza tebayambibwa. Ate nsaba abakulu abasingako wano batuyambe n'okubira eriwo eri abakulu bonna abali mu kitundu banyambe bajje balebe ekibanja kyange omusajja alime kukitwala kyonna. Bwe tugenda ew'omukulembeze ono nti nno atuyambeko tugenda okuwulira enkyambu ate kaakali naye waliwo abantu ab'enjawulo abazze nga bamutwala olw'okuba ayamba ku bantu ababuddwako ebyabwe. Mukadde Nalukwago ssentebe gwe yayamba agamba baddamu okumugobera n'alajanira pulezidenti amuyambe. Ne basamba enzigi zonna ne bagala okuzikuula mu nnyumba. Kamange pulezidenti anyambe antikolereko ku nsonga zange zino naye ndi bubi. Godfrey Kaole owa famire y'omugenzi Kawoya gwe balumiriza ku lukomo lw'essimu yeeganye ebimwogerwako n'ategeeza nti ssentebe yandibanga aliko abantu abalala beeyawakulako entalo Sosibo. Kalinze mugoba nti awaka. You imagine were the people who are evicted, were the people whose trees and the plantations were cut down. Ate abavubi ku mwalo gw'e Kamuwonga mu Lwera bafunye ku buweerero bwe bakwasiddwa ekyapa mbagutuleko awatali kugobaganyizibwa. Ekyapa kino ekyayika 13 kibaweereddwa omusumba Samuel Kakande ow'ekkanisa ya Synagogue of All Nations era ng'akitadde emmanya ga Kamaliba Community Landing Site ng'akigobereza amayumba ge yasooka okubazimbira. Kinajjukirwa nti mu Maachi wa 2018 omwalo guno ogwazinduukirizibwa abantu abataategekera
bategerekeka ne bookya obuyumba bwonna obwaguliko n'okutta ebisolo era nga ne President Museveni yagulambula. Kaweefube awomeddwamu omutwe ssentebe waabwe Sulaiman Kaweesi n'abakulembeze b'empigi era ekyapa kibakwasiddwa omubaka wa gavumenti Amos Sempala Kigozi. Mwami Buye Francis olutalo lwalwana olw'okuzza abantu ku kyalo kuno ng'okulembeddwamu ne Chairman Mutuluza n'abalala bonna. Abavuba wadde yali ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Peter Clever Mutuluza Ennyana okumwebaza olw'amaanyi ge yasaamu okubalwanirira. Ssentebe Kaweesi ne banne beebazizza omusumba Kakando olw'okubawonya obunkenke bwe babaddemu. Nekye tugenda okukola nga tukyali mu gavumenti mu Mpigi temukyaddamu kusengula bantu tugenda kukimalawo okutandika n'olwaleero. Baradisi Kigozi ne Mutuluza beebazizza Nabbi Kakande ne President Museveni olw'okuwuliriza abavubi b'e Kamaliba. Bansookera kuzimba nnyumba z'abantu ze baali abatamanya nganda ze baali bagira kibayokya naye temwerabiranga. Bw'obeerako omuntu ng'alina ekintu kyonna ky'akoze musiimo olw'ekintu ekyo. Lydia Nalweiso ne Ssenabulya Baagalayina be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate waliwo omukazi poliisi Bulenga gwekutte olw'okusangibwa n'omulambo gw'omwana mu kisawo. Ababuulidde nti abadde agutwalira musajja eyamufunyisa olubuto kyokka n'atamuyamba. Okukwatibwa kiddidde abatuuze abamulabye ng'afuluma kaabuyonjo n'ekisawo ne bamwekengera. Poliisi y'e Bulenga ekutte omukazi Juliet Mirembe oluvannyuma lw'abatuuze okugitemyako nti ensawo gy'akutte yandibaamu omulambo gw'omwana. Abasirikale kibabuuseeko bwe bagisumuludde n'evaamu envunyo. Bw'abuuziddwa ababuulidde kaati nti mulimu omulambo gw'omwana w'omusuubuzi w'emmwanyi Emityana eyamufunyisa olubuto n'atamuwa buyambi ekimuviiriddeko okuzaala omwana n'amusuula mu kaabuyonjo. Yampa buyambi. N'osalawo okole ki? Namugomekereza nga yali alaga kyabungu. Kati olwo ekyaddiridde era abeerayo embeera weegaanayo tulina nawoobera tulina wakusula. Ababuulidde nti alabe tekimumalidde kwe kugyayo omulambo n'agussa mu kisawo agutwalire nnyini gwo era nga bamukwatidde egogonyo okumpi n'akabaala w'abadde akolera. Nabadde ngenze mu manju n'agwayo. Ani abamuggyeeyo? Toyi yajjo. Lwaki abamuggyeeyo? Bamugyayo kuba toyi yajjo. Balirwana bamulabye ng'ava mu kaabuyonjo n'ekisawo be bamwekengedde ne batemya ku poliisi. Mirembe gwe tusanze ku poliisi ategeezezza nti omusuubuzi gw'amanyika erya Ivan yamulimba n'amufunyisa olubuto kyokka bwe yamusaba obuyambi n'agaana. Poliisi emuggalidde nga bwerinda Ivan anone omulambo gwe. Ivan gwe twogedde naye ku lukoma lw'essimu agambye nti yeewuunyiza Mirembe okutta omwana we kuba abadde amuwa obuyambi. Kubanga ekituufu kiri nti nange njagala okumva nkowe zirina obuzibu bwange oba obuzibu bwaffe buli bumu tebisobola wulirwa ng'abakazi. Ayongeddeko nti amaze ebbanga ng'amukubira naye nga takwata masimu ge ekyamuviirako n'okuteebereza nti oboolyawo olubuto si lulwe. Ono yejjusiza okuganza Mirembe ng'agamba nti ebbanga ery'emyezi 6 gy'amaze naye amwavuwaza n'adda ku ziro nga kati tamanyi na waakutandikira. Nze mu ntegeera yange nti lwaki natugako ne kukusira omutima ne gundowesa ne ŋŋamba obwona omukazi n'olubuto lwalina si lwange. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale mugemizanyo mu mizanyo gy'amagye gindya mu ggwanga lya Nigeria leero Uganda ewezezza emidaali 9 oluvannyuma lw'omuddusire Leonard Chemutai okuwangula mu misinde egy'okubuuka obusenge. Munnamagye Leonard Chemutai awangulidde Uganda omudaala ogwa ffeeza mu misinde gy'okubuuka obusenga bw'ogwa mu mazzi egya 3000 meters steeple chase mu mizannyo gy'amagye ga Africa egya Africa Military Games egiyindira mu kibuga Abuja ekya Nigeria. Chemutai embiro z'emmetero 13 ez'okubuuka obusenge nga bw'ogwa mu mazzi aziddukidde eddakiika 8 sekonda 41 n'obutikitiki 36 nga ziwanguddwa munnakenya Simon Koichi oluvannyuma lw'okuddukira eddakiika 8 sekonda 36 n'obutuntundu 81.
these games rekindle the spirit of Pan-Africanism. The various players and all of us, the leaders, have used the opportunity to build friendship, solidify the unity of the African people. We've used it also to widen and deepen our friendship as African militaries, but more importantly, as African people. Wonna awamu Uganda yakangula emidaali 9 mu mizannyo gino nga kujja gya zzaabu era gya ffeeza ate gumu gwa kikomo okuva mu mizannyo okuli emisinde wamu n'ebikonde. Emizannyo gikomekerezebwa ku wiikendi eno ng'ennaku z'omwezi 3 nga wonna awamu amawanga 26 ge geetaba mu mizannyo gy'omwaka guno nga gya mulundi gwa 2. Webale nnyo munnaffe Kyemutayo okutuusa ku buwanguzi obwo ate mu ligi y'eggwanga ya Star Times Uganda Premier League leero emipiira 2 gye gizannyiddwa nga Mbale Heroes emeze Bright Stars goal 1-0 ate Express FC ekubye Mbalala City goal 3-1 Nakivubo. Express are coming very closer from that set piece. It's a good cross with Express Football Club now scoring at the first goal and drawing first blood at the Hams grounds with their winger Abdullahi. It's inside, controlled by Jura to the bar line. Cross delivered inside. A chance here for Mura to try goal level. And a Joseph Kafumu, that powerful shot. And a forced inside. For the visitors, draw level before the half-time mark here at the Ham Stadium in Kampala town. So Express Football Club players are defending into those numbers. The chase comes in from Asenyonjo. Cleared by the goalkeeper. Out of his goal, another shot comes in from that side. Oh! What a goal from Abdullahi Rashid Kawawa. So far, the goal of the season contender at the Ham Stadium grounds in the heart of Kampala town. All again are capitalizing onto the defensive. Finally player at the right leg of Vakowa. Now not finding chance to Samson Yoyo! Oh, what a finish from Sam Senyonjo. The Hamza Stadium Nachivubo top scorer and the Express Football Club top scorer. Waolijiddamu nkya n'emipiira 2 nga Maroons ekyaza Bull FC Eluzira ate Yonek etunkane Sport Club Villa Lugogo. Omupiira okusinza okwesungulwa bwagizi guli wakati wa NEC ne SC Villa nga NEC erwana kudda ku ntiko nga teyo SC Villa erwana kunyeza mu bifo ebina ebisooka. Ekifuula ensiike eno yembiranye ku kubanga sizoni ewedde SC Villa ekikopa kyayo kyasooka mu bbanga ly'emyaka 17 yakiwangula Lugogo ng'akuba NEC ku goolo 2 ku bwereere. Wabula ku mulundi guno Villa erumba NEC omwayo ng'emipiira 5 gye baakazannyirawo mu leegi tebannakubwamu nga bawangudde ena nga balemaganye gumu ng'ate yo Villa tennafuna buwanguzi ng'ekyadde sizoni eno kubiddwa 3 ng'eremaganye gumu. Omupiira gwa NEC ogusembyeyo waka yakkakkanye ku landlord waayo KCCFC n'emukuba ku goolo 1 ku bwereere eya Muzamiru Mutyaba. Omutendesi wa NEC Hussein Mbalangu wano asinzidde n'alabula abali ku bakama baba SC Villa nga tebannalinnya Lugogo. Biri byalira sizoni kati eno sizoni mpya so nsubira naffe tugyetegekedde tugimanya amaanyi gaayo n'obunafu bwayo. So tumanyi gwe tukwasamba munene defending champion atubonereza emirundi mingi so nsubira tumwetegekedde bulungi. Villa erina okwerinda abawuutanyi ba NEC po Muculensi Eno Kasebagala ne Muzamiru Mutyaba abali ku foomu. Atendeka SC Villa mole byekwaso nga baliko bombi n'Embalangu mu SC Villa ng'abazannyi alaze nga bw'atatidde. Abasinkanye kati naffe tugenda musinkana anasobola okubikkula obulungi ekitabo n'okuddamu ansa za munne obulungi suubira yajja okuwangula omupiira. Sibanga ngono mu mpiira 3 gisembeeyo alina mu ggoolo 6. Ekisinga okuba ekikulu kubeera nga oli mulamu yanga ne bano bonna balamu yansuubira kigenda kubeera kirungi nnyo olunaku olw'enkya kwewaayo era omutindo gwe gumu. Mulije essaawa eno NEC eri mu kyakubiri n'obubonero 19 ng'ate SC Villa eri mu kyakuna n'obubonero 14.
Ate mpaka za Africa ez'abakazi ez'omuzannyo gwa handball ezindira mu kibuga Kinshasa ekya DR Congo. Uganda ezitandise bubi ogwasoose eggulo yakubiddwa abategesi aba DR Congo ku goolo wa 38-11 ate leero ekubiddwa Angola ku goolo 45-11 nga ezzaako Cameroon ku lw'omukaaga. Bannaffe abatongera okubasabira basobola ate nabo okuvaayoko ne ku goolo eziwera babeeko ttiimu gye bayiikiriza. Sijja kusukkawo wano nze kuteesa Julia Mustu tambudde ne Mebo mulungi kulabakozesa obubonero nkwagaliza ekiro ekirungi nkujjukiza omwoleso gwa Homes and Construction Expo ogutandika nga 3 Lwero-6 tusobola okuyingira omutwalo gumu ate olabe ebizimbisibwa plan n'abakola ku by'ettaka bank n'ebirala bingi nnyo tosubwa.